amanya gange nze wano amanya Executive Kasajja era nga nze chairman era founder wa Afro Community Development in the Diaspora. Afro Community Development in the Diaspora ye AFCON naye ng'omulamwa ogwa AFCON oba Afro Community Development in the Diaspora gwa kugatta Abafrika bonna across the world to unite into one community. Ngero omulimu gwaffe gwa uniting communities zonna to become one for collective development and shared prosperity. Abafirika kino tukisobola. Ensi nyingi nnyo ezeegasse ne zikola ebintu bingi nnyo naffe tukisobola. N'olwekyo tusaba buli muntu yenna ali wano okusobola okwewandiisa ne AFCON nga bukyali. Waliwo kye tuyita Pioneers Program. Buli anaasooka okwewandiisa mu Pioneers Program ajja kuba mukulembeze mu AFCON. Era nga benefits nyingi nnyo ez'abantu abanaaba bayingidde mu AFCON nga ba Pioneers. AFCON omulimu gwayo omukulu ez'okukola emirimu egitasobola kukolebwa gavumenti oba eya UAE oba eya Uganda oba ne famire eyo ewammwe n'osibuka nga ffe tugenda ye komite yokka esookedde ddala egenda okuteekawo legal institution. Wano wonna mulimu ekinoonyerezeewo tewaliiwo sisitimu yonna ya legal institution nga eyimiridde ku Afrika. Abantu batwoleza emisango n'omwita n'agenda nga bakuripotinga era n'oyindikako nga bakuripotinza ate nga tebali kuripotinze kubanga looya gw'ofunye agolereze is not a specialist in African ideologies ate era si mufirika. Weekanga omuntu akwisa okukoleza omusango nga mukimu Walabu kubanga era onoonya Muwalabu. Naye singa onoonya Omuwalabu nga mufirika kiba kyanjawulo. Mbaddeko mu companies ennene ennyo wano mu Dubai nga zirina Abafirika nga bw'oba ofunye ekizibu Omufirika Omu-Egypt oba Omufirika Omu-Sudan mutwale ku musango gwonna nga gwa Mufirika agajja kujja kuwangula. Ne banaaba bakuripotinga ne banaaba bakolwaki kubanga nkinamu experience. N'olwekyo twagala okunitinga Abafirika balooya into one umbrella bajje okusobola okukolerezanga bwe tulina challenges. Abafirika tulina challenges nyingi nnyo. Ne bwe tukola development e Uganda nga tuweredde abaana mu masomero agatali bafa abaganda baffe ffe twendinga projects zetutaddewo nga zigudde kuba tetulina kintu kye bayita structured institutions of management and accountability tetukirina. Naye AFCON omulama gwayo tugenda kubanga tulina structured institutions era nga zisobola okumanaginga finance issues. Projects tetugenda okuteekawo project butono. Tetugenda kukola projects balaze bakola oba bannayuganda oba bannayigera tetugenda kuzikola. Tugenda kukola projects zokka ennene nti bwe nobaddayo eka mu bukadde ng'okaddiye investments zino zigenda kubeeranga za long term era nga tubayo ne short term projects naye obwonga bwaffe nga abakundi naye nga projects zetufokasingako ze za long term nti nobwoba ofudde n'obaawo abaana basobola okusikira ebintu byo. Bantu bangi nnyo abafudde mu diaspora naye ng'olufa ne mukazi tebamukkiriza kusharinga byolese ate olusiga tebikyaliwo nga ssente baazirya dda. N'olwekyo mujje muligesalinga mu AFCON nga bukyali mubeere bammemba ba Pioneers kubanga benefits zigenda kubeera nga nnyingi nnyo ddala. Tetulina mukisa mulala gwe guno gwokka omukisa gwe tulina. Era ife project yaffe egenda okusookera ddala egenda kubeera AFCON Academic City. It's going to be the biggest academic institution mu Africa. N'olwekyo bino bintu bisobola kuba tugenda bikola ffekka. Tugenda kufuna ba funders, tugenda kufuna ba investors. Ba investors tosobola bafuna mu community nga Busoga community, Buganda community, tosobola kufuna community kuba community ebeera ntono nnyo. Investors asooka kutunuulira community base muli abantu bameka.
omulamwa guli ki n'olwekyo tusobola kugatta community zino zonna okufunamu omulamwa ogumu omunene okusobola okutufunisa bye twagala. Sijja kwogera bingi nnyo bannange olw'okuba omuzindaalo gweddeko omuliro ate n'obudde nga bugenze, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala mujje mu AFCON mugiwe omulamwa, era mwe mugenda kuzimba AFCON. Mubalabye nga bakyamaani ba Abu Dhabi, mulabye nga bakyamaani ba Sharjah, mubalabye nga bakyamaani ba Dubai, betulese bokka. Tulenze tulonda abantu abakulembeze mu communities okusobola okubeera nga tuba safe, nti omuntu omu at least asobola okutrustinga singa kyamaani waabeera kakiiko. N'olwekyo tetufunye bantu bawabweru, tufunye bantu bokka bakulembeze baffe, tufunye bakulembeze baffe bokka abatukulira mu communities ez'enjawulo okubeera nga be batukulira mu AFCON. AFCON tegenda teriimu bantu balala, ffe kennyini ffe tugenda okwekolera emirimu egyo, era buli kimu tugenda kikolera mu ngeri ebeera nti nno buli omu ali responsible. Era n'ekirala kye tutaddeyo ebyagundi ebya finance ebyo temweraliikirira. Abantu bokka abakolifayinga Mr. Okedi Ismail oba mumumanyi yagenda okukulira financial department era ye director of finance mu AFCON. Tumwesigidde ebbanga ddene tukkiriza yagenda okuteekawo ne financial institution oba systems zetugenda okubeera nga tukozesa mu AFCON. N'olwekyo olwakadde akatono kambaleke bannange nabudde bampadde akazindaala akalinamu ku maanyi, naye nga bannange ne bazannya abakulembeze ba Busoga community mwebalenga okubeera awamu mu buli kye tukola. N'olwekyo ne communities endala bannange Busoga community tusomoozezza, era twebaza nnyo ne community y'abazzukulu bannambi n'abaana ba Kintu abali ku mukolo guno olwaleero. Bakoze initiatives nnyingi nnyo nga basapootinga communities ez'enjawulo okulaba nga tutambulira wamu. Guno gwe mulamwa gwa AFCON. AFCON teriiko nti community eno beeno, community zonna twezakiramu, zonna community kasa zibeera nga zaabafirika. N'olwekyo twebaza nnyo abakulembeze b'abazzukulu ba mwebale nnyo okubeera ng'obumu. Busoga community mwebale, tutwale mu maaso Africa, tutwale mu maaso maama waffe Africa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya nze David Kasajja, chairman era founder wa AFCON. Thank you so much. Amakina bataliseira Fendu kama makisi Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.